no kigende eri abazadde. Omuzadde gw'oli yandaba. Omwana azze n'akugamba nti tugenda Kapitola. Gwe wali ogenzeko Kapitola? Kapitola? Gwe omuzadde omuzadde. Anti kati wali ogenzeko Kapitola. Kale nyizo oba saafuna mukisa. Lwaki osasula olugendo oluwanvu bwe lutyo bavuge omwana wo gy'otali? Nze ngamba omuzadde teyandisasudde nga nazo sente za tuwa mpanvu nnyo. Abaana babatwale mu zoo. Kisinziira anti labayo mwami Isa wuliriza. Bino ebintu mbitegeera. Nze sigenda sasulira mwana wange. So tugende mpola wulira. Atuukeyo ng'akooye. Tugende mpola wulira. Walabe n'emmotoka eyagwa. Waliwo emmotoka eyagwa wano eno ng'ovuddeko ku eno. Baalaga emmotoka gye yagwira. Nga kyalo. Kati olweddo omwana bamuzaala mu kyalo. Bamututte mu byalo byeyo. Balina ensonga lwaki bagenzeeyo. Emmotoka gyefiiridde. Anti labayo. Kisinziira essomero. Kati ekitali wano. Kisinziira essomero mwe wasomera. Kati oyinza okwesanga amasomero ge wasomeramu Mwami Isa nga gaali mu biseera byaddako nga bino. Manye waliwo ebintu ebizze bikyuka mu masomero. Kati nze ngenda kuwa ekyokulabirako. Kati nze we nasomera secondary tewaali nnyo bino bintu simanyi promo party biki. Naye ate kati ennaku zino mbeera ku social media n'olaba ng'omwana yapangisizza helicopter akole promo party. Kitegeeza waliwo ebintu ebizze ku mulembe. Sooka owulirize obadda nkuwuliriza. Waliwo ebintu ebizze ku guno omulembe nga ffe oba abalala abaaliwo edda nga tetwabiraba mu biseera bwe twasomera. So kati ebyo ebintu by'okulambula bibaawo naye si kyatteeka nti olw'okuba mwe mwalambulira ku zoo nti tteeka n'omwana wo ajja kubanga naye alambula zoo. Kisinziira nsonga ki tusooke tunoonyereze nsonga ki yabatutte Kapitola. Lwaki mu bitundu byonna ebiri mu Uganda tugende mpola Kapitola tunoonyereze waabaddeyo ki? Lwaki tebagenze Masindi oba ebitundu ebirala? Kitegeeza baluwa eno gye basindika ebeerako okusasula emitwalo 3 katugeze oba mitwalo 4 ebeerako omwana kyagenda okulambula Kapitola. Nti omwana agenda kulambula kino alambule kiri nga kwebiri. Wabaawo era amasomero agali standard gateekako ebifo ebyo n'ensonga lwaki bakola ki? Teri ssomero litali standard nga litwala omwana okulambula. Amasomero gonna ekitegeeza nti gandibadde nga amasomero galimu ebika. Amasomero g'abagagga ebifo ebigalambula gaawukana ne gana amasomero g'abantu ba bulijjo. Okimanyi mulimu amasomero nga gakola zi field work wa ne bagenda e Mombasa ne bagenda e Tanzania ne bagenda e Dar es Salaam. Okitegeeza kyegeeza kugamba kakisinzira wa woweererera omwana wo obusobozi bwabwe. Kyeki kyegambye tolina kiteekawo nti omwana owange talina kugenda wala alina lambula mu zoo okumpi entebe wano. Si kyatteeka. Kisinziira field work eyo yabadde bagattako ki? Kyakubiri Kapitola gye bagenze kiki ekyabatutteyo? Oyinza okwesanga nga babadde balina futures ze baagala nga wano mu central teziriiwo nga mu ngeri yonna nga ziri futures bweti nti bagenda nti waliyo ekkolero lya mugaati. Kati kakuwa ekyokulabirako. Kati tuyinza oba tuli bayizi ba geography nga baagala tusomesa ne baleeta topic ne batuintroducingira waliwo ze bayita hot water springs nti gegana amazzi agabeera geefukuta nga Katonda yagakola nga gakola ki? Kati nga mu Wakiso mu Mubende nga tegaliimu nga mu ngeri yonna tulina okwetransportinga tugende ekitagata oba yonna gye gali oba Kabaale oba wa nga tulina okugendayo kubanga Katonda gye yaga positioninga naye ng'okusinziira ku syllabus nga kiri part ku bye tusoma nga mu ngeri yonna wano mu Kampala okumpi e Wakiso tolina wogenda kujja hot springs ng'olina okwetransportinga n'ozinoonya oba giziba abaana ebintu ebibayamba birala nnyo. Si byakugunoonya eyo nti bagende eri bagende simanyi balambule eri birala nnyo. Abaana babatwale wano nga wakava eziti ng'oyingira Lukaya wano eno bayitawo batya wano Lukaya ali ku Masaka Road. Kayabwe. Abaana balambule anti kati Mwami Isa. Abaana balambule abali ku Grosh TV. Njala tutereezeemu wano katono. Field work oba tour. Anti byanjawulo. Waweze bayita field work ne tour. Katusooke twebuuze babadde bagenze ku ki. Kubanga tour waliwo tour nga za kusoma. Kati ngenda kuwa ekyokulabirako. Kati nze we nasomera secondary balonda mu class abakola agriculture yekka
nga oba tokola agriculture towanika mukono bagamba abakola agriculture muwanika omukono nga oli serious gwogenda okukola ne bawanika ne babagamba mugenda leeta ssente bweziti ne bweziti ng'ennaku z'omwezi bweziti twagala batwala ku faamu ey'egindi nga faamu eyo egenda kuyamba ku nga faamu eyo egenda basomesa ennunda ey'omulembe ennima ey'omulembe engeri gye bali nti ba student baki kati ng'aba ati abasiga ebifaananyi ati wuliriza mu masomero mwandibadde ngawo abasomesa ebyo ng'omwana basobola okumusomesa mu ssomero nti oba oyagala okulunda booti olunda booti ne booti ne booti omusomesa waliwo kye bayita practical nga omaze okufuna bino ebyokuwandiika nti waliwo embuzi ati kati katugeze mu agriculture bayinza okusomesa nti waliwo akamyu bakayita bwe kati nti oba French Angola ndese kyakulabirako simanyi oba gyekali naye ne bagamba nti waliwo akamyu bakayita French Angola naye ng'okalaba mu kifaananyi kati omwana okwongera okunnyikira kiri n'agendera ddala ku faamu oba eri kabaale oba eri isingiro wulira ekyo nedda ekyo kisobola ogenda era oba kati soko tugeze oba gavumenti n'esembezaako ebintu ebyo okumpi kiyinza obutasoboka abaana we basobola obbirabira kubanga wano tulina amabira ngaawo basobola okufuna ekifo mulimu tugenda birundira wano mulimu ebitwala eri abaana ewala ennyo ati laba nebisembera wano okumpimpi wano kisobola oyamba nnyo omwana gw'olina ky'olemye otegeera kati ngenda kuwa ekyokulabirako kati musobola oba nga musoma kulunda enjuki ne munoonya okumpi nga tewali alina faamu ya njuki naye ne babagamba nti ekigezi faamu nnyingi mmwe mukoowa ne mugamba nti buli muyizi aleeta emitwalo 15 tugende ekigezi kigezi kiri eri mu bakiga wayo kati weesanga nga transport mungi nga mu ngeri yonna mulina okufuluma bino byogambye mbu balina kugenda kumpi kisinziira kati ekitegeeza abaana nze ngamba amasomero ag'amaanyi ageesobola gasobola okubeera niwe gasobola oteekerateekera ekintu ekyo nfuna bulungi atuwulira kino kisobola okuyambako nti abaana bagenze kusoma nti bagenze kusoma ku kikunjoki basobola okufuna we balundirawo omuzinga gwabwe owogwa essomero ne lisoma ku ogwo ne kiggwa kubanga omuntu okuyiga tasobola kisoma mu lunaku olwa lumu n'ayiga ekyo kyongera kutta busi baana just kugenda budde ne balaba ensiko ne balaba ebigundigundi ebyo ebyo naye kiba nti kigenda mu kusoma ekyo essomero lisobola okikolako era kati olina kyeweerabidde mwami Yiisa obadde okimanyi nettuwa ezo z'ogamba baziyimirize okimanyi nti ziyambako abaana bano okufuna morale eyagala essomero n'abazadde okwongera oleeta abaana mu ssomero olindako kamaleyo lindako ekyobubenje naggambye bakisalire solution ne nkugamba nti tuwa zino omwana buli wavaayo nteekaku kyola katugeze akomyewo safe tebafunye kabenje n'akomawo n'anyumya kiina engeri mami tulabye eri kino mami tulabye kino kisanyusa omuzadde amanya omwana wange ayongedde obwongo kubanga Abaganda bagamba okutambula kukola ki kulaba okudda kati omuntu atambula lindako tujje mpola wuliriza omuntu atambula obeera obwongo bwe buba bwawufu n'omuntu abeera mu kitundu okuva omwaka gutandise paka guggwako kati kankubuulire waliwo kye bayita exposure amasomero ga wano galaba ebintu byoyogerako bituufu naye amasomero ge wano ge gatuuza omwana mu vaani katugeze bagenda mu ttuwa ne babavuga ne babajja e Kampala ne babatwala katugeze Embalala ne bagenda mu gundi mu kampuni y'emigaati wano e Kampala tewali kampuni za migaati n'olaba ng'omwana agenze n'alambula wali omugaati bwe bamuwa omugaati nze nina essomero linalabako bwe riti ne bavaawo kati ebintu ebyo weebityo bitono nnyo ne wano e Kampala weebiri wano e Kampala waliwo amakolero bwe bakolera katugeze anti waliwo ky'otaategedde ekitwala eri omwana ekitwala eri kisinziira kye mwagala ekyo nno kati kankubulire ekyo kyongera kunafuya oba oluusi kifo ky'olimu nti tekibirina naye ng'ekituufu kyandibadde bwe kiti nti omwana okugenda okulambula omwana kati senga bamujja wano ne bamutwala ejjinja alambule nayitiiro ekola engoye naye nga ne muno mu Australia oyinza osanga mulimu abakola engoye naye omanyi omwana we waki bamututte ku nayitiiro kubanga ekifo ekyo kirina erinnya kati gana amasomero nayo bizinesi bayiya
liwulira bayiya jjukira ebyo byonna biri paati kwongera kukuuma ba customers biri paati mu bizinensi y'essomero tuwazi biki paati ebiki kwongera nze sivuluga masomero naye nze n'ekirungi ekiyamba nnyo mu tuweezi sinnakifuna nnyo kyendi mu kunnyonnyola anti wulira anti wulira kale omwana ow'emyaka 4 5 ekimuvuza kale tugeze emyaka 10 ekimuvuza ne kimujja wano e Kampala ne kimutwala e Kapchola obwongo obwo genda maaso obwongo obwo obwona omwana obadde okimanyi nti nno omwana olumala okulaba ekintu bw'ati n'atandika okuzannyawo wekikoma okitegedde kati omwana ezo tuwa mpanvu nnyo tosobola kujja wano mwana Kampala yabavudde ndejje toyinza kujja mwana abavudde ndejje mu kibuga kati Kapchola just nkyogedde boogezi for example ovudde ndejje n'ovuga omwana n'ogenda n'ovuga mayiro nga 10 okitegedde oli mu kuvuga omwana wa myaka 9 myaka 10 myaka 12 myaka 12 nno nnandiko naye abasinga baba bato agenda otuuka eri nga n'obwongo bwakooye agenda otuuka eri nga naye kennyini akooye anti biri biti nga tokyalambuza mwana tokyalambuza bwongo jjukira ebintu bino biraba bw'oba olambuza omuntu ekintu olambuza bwongo tolambuza mubiri biri biti mwami Yiisa kyemmanyi abantu bano ku ssente ezo ze basaba kubaako we munaawummulira kubaako ekyokulya bafuba olaba nga bateekawo embeera yonna ffenna twali tuyiseeko mu ssomero bwe mugenda okulambula bamakinga sure nti mujja funa we muwummulira mufune ku byokunywa kwegamba bagenda otuuka okulaga nti katugeze mulambudde game paaka nga bwe batuuka okulaga zebra tojja giyita rayoni kubanga olina kantooloze w'enjala nze kyemmanyi ze tuwa zimanyi ziyamba basomesa oba ziyamba ssomero naye omuzadde tezirina we zimuyamba mwenna muyambibwa jjukira essomero likolebwa baana be bakasitoma likolebwa baana ne woba n'ebizimbe nga birungi omwana okuyiga tolina kumuvuga katugeze kumufulumya Kampala nti awo aba agenda kuyiga bulungi empewo eno eya bbaasi egenda ng'emuyitamu ng'emukuba yebe eba egenda kumwongera mu ntegeera nti omwana wano wabadde wano empewo temukubye nnyo oba tatuddeeko mu bbaasi okitegedde pozi either ng'ogenda kumusomesa bbaasi kati kasooke nkubuuze lwaki abazadde abo basasula ssente ezo anti kyateekwa kijja nga kyateekwa waliwo naye okyogamba omuzadde atasasudde omwana bamugoba ku ssomero tebamugoba kaakati leka nkubuuze abaana bagenze mutuwa bokka be basinga kino tekiri kusinga wulira nze njagala ogambe nti omwana yagenda mutuwa 210 katugeze mutaamu eri nti mutaamu eno be bakulembera bokka bano abatagenda tebakulembera oba tebayita nedda ekyo bakiyita co-curricular activities kiri paati nga bonaga nti tubazannyamu kapiira kati wulya kati tuwazi essomero lyonna ligenda nga we riri nti katugeze nti ndejje gye lyagenze bonna abaana bonna bagenze waliyo abataasasula kati bano abataasasula kugenda basiru si basiru waliwo ensonga lwaki bayinza oba bazadde baabwe nga baali bakyaba bajja kati n'ogenda kwekanga nga bano abaana abagenze nga be basembayo n'okugwa mu masomero naye nga bano abasigadde nga mwana wattu bategeera ebyattuwa biri about busobozi bwa muzaddewo tebuli about nti wulira tuwa zandiyambye nga ku kino nti omwana tugenda ne tumusomesa ne tumujja wano mu ssomero lino ne tumuvuga ne tumutwala mu mabira ne tumuteeka mu mabira nga wasiriikirivu n'alaba ekisolo ne tukimusomesaako okitegedde ewiiki n'avaayo nga bano abali wano nga bonna nga tebalina kye bamanyi niye okugenda mutuwa okulambula abaana bagenda ku makya bakomawo kawungeezi wali otuwa esula ewiiki ennamba mu mabi oba eyo gyegenze okulambula nebeerayo ewiiki ennamba egenze kulambula kifo ekyo era kusoma egenze kusoma ebiriwo byonna abaana baveeyo nga bategedde ewiiki nnamba kisinziira nti we mugenze nze njagala ongambe nti abaana we bava wano ne bagenda nti bagenze Kayabwe nti bagenda sulawo ewiiki nga basoma ebiri Kayabwe Kayabwe kumpi abaana ati nkuwa ekizampa ey'okumpi abaana we batuuka wali e Kayabwe babatwala wali mu busawo ne bagenda wali ne beekuba obufaananyi ne bavaayo ne batwala wali okwo kwe kusoma.
kiri paati kusoma kubanga nkuddamu omwana abeerawo ng'agamba nze natambulako nkuddamu olesa example nungi yeeka yabwe tusooke twebuuze eka yabwe waliwo ki kyekituleetawo eka yabwe anti eka yabwe katugeze omwana bayinza ogamba nti waliwo ekyenjawulo ekireeta abantu eka yabwe anti era ekweta weeyita weeri waliwo n'enyakaseese gyesembera kati ebifo ebimu wabaawo ekiba kituleetawo kwe kusoma nedda kati kiri kiti kiri senga batukutte ne batutuuse lindako senga batututte ne batutuuse eka yabwe ne batatutwala wali equeta ne batuyimiriza mu trading center ne tuli akatogo awo tuba tetusomye naye senga batulweta ne tuyimirira ne batugamba nti eno ye equeta bulijjo gye mulaba ku geography gye mulaba ku maapu simanyi 0 degree biki ne bagikulaga nti akasana wano we kakola ki ne bagamba kati olaba toodi nze omwana owange nga tannayingira senior 4 oba kinaasinziira kubafa abaana kati basoma bato nze sisobola kusasulira mwana tuwa wa myaka 6 terina kyemuyamba era terina kyemugasa osasulira wa kirasi nsasulira okusinziira ku mwana oba oyagala wa secondary senior 4 kubanga nabo basobola okufa naye omugaso gwa tuwa zino kuba kati saa zino tuli ku mugaso gwa tuwa n'obubenje abaana abafudde bali mu myaka emeka juzi wanene emmotoka we yagwa twalaba obwana buto buli mu myaka 9 myaka 6 okitegedde ate ng'obwana bugenze wala nnyo kati ekitegeeza nti eyo yonna yonna bwana tekirina tuwa ezo tezirina bano abaana abato tezibayamba zengamba gavumenti okugjawo tuwa nze nzikanya nakyo webanga yeesazeewo singa egamba eziyimirize esobole okulaba obubenje buva ku ki obubenje busobola okuva ku badriver nga tebamanyi kusoma bubonero obuli mu makubo busobola okuva ku motoka nga motoka zikaddiye nnyo okitegedde nga tesobola kutambula mayiro mpanvu ng'etuuka ekooyi ne bagenda okugirinnya nga gaasi mutono batandika okebera gaasi w'emmotoka eyo awera oba tawera bakebere badriver asobola okuba nga mulungi era ng'omumanyi mulungi naye alina by'akozesa okitegedde kubanga okunoonyekereza kuyamba mu badriver ne mu masomero amasomero gakebere baasi zisobola okubeerawo nga zibadde zitambulanga engendo ntono naye n'ogiteeka ku lugendo oluwanvu n'eremererwa okitegedde ekintu kino kinayamba ekintu kya gavumenti okubanga ewera tuwa zino kinayambako era kyabadde kyetaagisa kituufu tebaziwera kubanga tebaziwera wabula basobola oziyimiriza ne balaba obuzibu buva ku ki anti okuyimiriza n'okuwera biringa ebifaanagana okuwera kati kankubuulire kino okuwera kiringa wonagamba nti soda tumugjeewo okitegedde for example nti temuddamu kukola ki kunywa soda kibayite okuwera fe tugamba okuyimiriza kunoonya buzibu buvaawa kuba mu mwezi gumu kati tuli mu myezi katugeze eri motoka yakagwa tewannayitawo omwezi tegunnawera motoka endala neegwa ekyo kinyigirizibwa abazadde n'amasomero okitegedde omuzadde asasula sente mpitirivu nnyo ku ssomero ate asasula sente mpitirivu nnyo mutuwa kati ate nga omwana we yafudde ekitegeeza nti okuyimiriza tuwa zino kijja kuyamba omuzadde n'essomero ate nno kiriyamba kubanga bagenda kwekeeneenya biki ebiviirako obubenje okubeera nga bugwawo buli mu mmotoka buli mu badriver buli mu makubo amakubo mafunda okitegedde waliwo ekkubo ly'osanga nga ugenda alivuga mayiro nga 5 nga teriikirizibwa kuyisa gyegali mangi nnyo ekintu kino tekigenda kukosa kuba bangi ababadde bafuna mu kintu kino kuba service providers ekintu kino tekigenda kubanga kikosa abantu babadde benyigira mu kintu kino anti awo embadde nzijeera kati ekintu ekyo kyennyini eyo bizinensi nga z'abantu bangi abagiryako so bafune engeri yonna gye bakisolovinga naye nga tuwa zino teziyimiriziddwa kubanga abantu bafa ekyo nammwe mukimanyi newankubadde nti accident ezimu tebaziteeka mu mawulire ekyo badde okimanyiisa gw'oli musajja otambula otera osanga accident kati kizibu kati kaku ekyokulabirako kizibu okutambula ku luguudo lw'e Masaka kandete ku lw'emmanyi
n'ovuga okuva ekyengera n'otuuka e Masaka ku Welcome abatambudde olwo Masaka ku Welcome mumanyi nga tosanze kabenje ka mu kkubo. Kati ate n'obubenje buno okubeerawo ennyo kisobola okuba nga oba n'embeera y'obudde oba bandibaddemu n'abantu nga basobola omanyi kati saawa zino generation gye tuliko oba omulembe guno gwe tuliko mulungi nnyo tekinologiya aliwo basobola okuteekawo ebintu ebikebera nti buno obudde emmotoka tezigenda oba tuwa tezigenda kubeerawo mu ki empanvu ennyo okitegedde nti obudde buno bwe tulimu bulinako problems bweti okitegedde kuba wotunulira bulungi obubenje buno buzze nga bubeerawo bujja bwediringana kati ekitegeeza nti ndowooza twandibadde tulina ebyuma oba tekinologiya oyo ng'asobola okuyambako mu gavumenti oba ng'ali bwonna nagamba nti buno obudde omuntu asaba tuwe eyeewala emmotoka tezijja ttambula kisoboka nakyo kisobola okuviirako obuzibu nga kuba bw'olaba nga obubenje buyitirira nga buli mu mwezi gumu omwezi gumu ofunyemu obubenje 2 oba obubenje 4 kisobola okuva ku myezi nti okuva mu gw'omukaaga paka mu gw'omusanvu nti emmotoka ziyimirire okutambula engendo empanvu okitegedde wulira engendo empanvu zino wammanga ng'ezo zituwa wakati twogera ku kintu kituwa nti abaana bagenda mu tuwa bagenda mu budde bwe buti nti abaana bateekewo emyezi emirungi waliwo emyezi mwana wattu emirungi ng'oluguudo niwe lwanga gyegiriwa emyezi emirungi abantu gye babuulire kubanga nze ndaba ne bw'okwata kaleediyo buno obwaffe obw'amaanyi n'otuula ku CBS n'owuliriza ebirango buli kana kubalanga abafudde anti kati kankubuulire kati emyezi gy'ogamba emirungi ng'abantu tebajja kufa nnyo bubenje gyegiriwa gyetunnyonnyola emyezi gino emirungi oba emyezi emibi mulimu kati kankubuulire bw'obanga kino kigenda eri abanuunyiikiriza bulungi kisobola okuva ku ki oba bajjajja baffe baba batambula okitegedde nomanya nti obudde buno empewo bwe zitambuliramu nti empewo zitambula empewo zikasaadaasi zitambula mu gw'omusanvu ennyo emmotoka tezijja ttambula tubeerewo tutyafu abali mu bizinensi y'otambuza abantu ng'omanya nti tugenda tambuza abantu okuva gwakutaano nedda kati kankubuulire tezisaaddaakira buli kimu kyonna kati manya nti zitandise kusaaddaaka misaayi mito gw'omukulu tegulina kye gukwetaaza era baziyimirire mu egyo emyezi okitegedde tumaliriza mukulu toodi njagala owe submission y'esemba n'okuba nga bambi owa obakabo eri abazadde bano abafiirwa abaana baabwe n'okuba nti basaasirako kakati obubaka bwange obusemba kantu wana omukisa guno nsaasire buli muzadde yafiiridde omwana nti Mukama akugumye naye ensonga nga wooziwulidde tuba tulina okusalira ddala amagezi kubanga omusawo omulungi anajjanjaba ekiwundu asooka nnoonyereza ebbwawa lyava ku ki kizibu ogenda mu ddwaliro ne bakuwa empeke eziwonya ekiwundu nga tebasoose nnoonyereza ekiwundu kyaki kiyinza oba kyakambe kiyinza oba kya ssasi kiyinza oba kya jjambiya so sibeta nga gavumenti nekola research yonna nga tubyogeddeko emmotoka abadriver biki byonna bakole ki naye ekyo baba basazeewo nti baagala sooka yimirizaamu kutuwa bakikole but tebalwawo nnyo kubanga bamanya nti bizinensi y'abantu abamu baba bazikoze ki baba bazikosezza kubanga bo obulamu bw'ensi bwe butyo bukola ki okufa kwo Katonda yakukola nga tteeka tetulina tukwewala naye just tusobola okukolera mu mbeera ne tutafa mangu okitegera kyengezaako okugamba nti okufa tteeka naye ate osobola okukolera mu mbeera ne weereetera okufa amangu gyekiri so katufube olaba nga tupreventinga naddala emiti ng'egyo emito kubanga abaana abo babadde bakyalina future ngazi nnyo okitegeera bazadde babadde babasuubiramu ebintu bingi gye bujja mu maaso so si kirungi n'akasemberayo ddala bannange nze omulimu gwange ndi muyimbi mu mpagire ngenda ku bizinga saagala nsibe kikaali empewo enfuuyire eyo nga temuzze nabagambye nga nnya Kampala tujje gwe koola abantu bawabu ku bizinga waliyo abatwagala ssebo ng'asobola okulinnya ekinaala najja naye ng'okusingira ddala abantu b'oku bizinga Kijaaka nga nnya tujja ogw'omunaana abantu b'e Kasaali nga 5 tujja abantu b'e Lubya nga 6 gye tuli mututeereko awo ekyemmere abantu nga 7 abantu b'e Sagiiti tujja nga 8 Ddoole tumuweteeteketeetu naffe tujja buli wompulira live band
gola bayimbira ku CD mukuba ecupa nze nkugambye nga 9-0 tujja nga 10 by'abaana ate tusembyeyo liibu nga 11 ebivulu byonna byakenda ng'ekivulu bakituumye live band masavu fomu band yekuweereza mwebale nnyo mwebale ddala nze ngamba obubaka bwange buno bugende eri abazadde soko waliwo omwana eyawonye mu kabenje kano ndowooza yabadde mulwadde wa ssenyiga kati omuzadde n'asasula ssente ezatuwa okitegedde omwana n'agenda kati okunyigiriza ennyo manyi baba baagala nnyo okutwala abaana naye sooka okebere omwana obulamu bwe buli butya okitegedde oyinza okuwangaala n'omwana naye ng'omwana omulaba munafunafu kati omwana oyo ekyamuwonyesezza nti yabadde mulwadde wa ssenyiga ate era omuzadde asasudde n'agenda ne bamutwala ku ssomero era omwana tempulisha n'erinnya nnyo ndowooza yo yeyawonye tempulisha we yalinnya ne bakubira omuzadde essimu ne bamugamba akasente tugenda akola ki tugenda akakomyawo omwana tagenda asobola tuwa era amawulire n'agafuna nti akabenje kakoze katya kabaddewo sooka otunulye obulamu bw'omwana wo olabe omwana gye bamutwala n'asobolayo sooka olabe kituufu tuwa tuzaagala naye omwana wo abanga akyali muto ng'ali mu myaka nga 6 nze ngamba sooka obeere ng'omuyimirizaamuko muki muzituwa n'abasomesa ba headmaster babaani musooke mulabe ku baana mulondenga muko abaana mugambe nti okuva ku kibiina bwe kiti tugenda mutuwa okitegedde ne bano abaana abato babeere ne gye balaga tosobola kujja wano mwana Kampala n'omutwala Kapchorwa for example nze nkuwadde example ng'omwana wa myaka 6 myaka 7 talina nnyo kyagenda kulambula nnyo talina kyagenda kufunamu kyotegeeza nti omwana bano abato balambula ebifo abaana abato balambula ebifo abakulu bali abasekendo nabo balambula ebifo ebibalinga